Shiba wa mukunja ssanyu lyerere anti ono yasinkanye maama we eyali yamubulako ebbanga wabula kino kyaddiridde maama wa Shiba okuvayo n'akola akatambi nga yeekubira omulanga ng'ategeeza omwana we nti mwana wange Shiba ndi mu kkomera bansiba. Kati nno kino eno kyaleze obunkenke mu Bannayuganda, mulimu abaasanyuse nti Shiba asinkanye maama we, abalala ne bajja ne bino ne bamubuuza bulijjo oliridda wa Shiba ng'ali ku nguudo. Omaze kulaba Shiba nga mukunja amufudde ekyo kyali kati sereebu, famire ne mutandika okuvaayo. Mwagala kukola famire y'omugenzi Asiya bye yakola. Asiya we yali nga tannaba kufuuka sereebu twali tetumanyi nti ayina ne famire. Okusinziira gye yali asula nti yalinga asula mu kibanda ekitonnya ekirimu mukoka, wabula bwe yalondebwa ne bamufuula ekyo kyali. Mwenna ab'eŋŋanda ne mulowooza nti kati kaafuuse serebu, ssente ziyingidde, ne mutandika okujja mwenna ne mutandika okujja mweraga ensi nti nnoono muyina we mumuyita. Naawe maama Shiba ky'oyagala okukola? Fear Ugandans. Abannayuganda tukola analysis ku buli kimu, ate era bw'oteegendereza Abannayuganda bayinza okukuleesa okulya anti buli kimu twagala ne tumanya ansa yaakyo. Yenze Sheila Adita subscribing ku YouTube channel yange eno, kwata mu notification bell buli video gye tuteekayo isobola okuba ng'ekutuukako. Ayagala okunkubirako kwe ndi ku Instagram kosa Sheila Adita page, jangu neeyungeko ne ku TikTok kwe ndi kosa Sheila Adita page. Commentinga video zino ng'omaze okuliziraba tumanye ki ky'olowooza ku butambi bwe tutaddeyo. Tulinawo obutambi bwa maama Shiba bwe tugenda kuba nga tubuleeta. Nsuubira abamu ku mu obutambi buno mwabulabye, wabula okugyayo picture y'ekyo kye twogerako ngenda baterawo wano akatambi kamu mukalabe Shiba ng'alabye maama we. Tugenda ate mu maaso, wabula ate nga wenzijidde nammwe bankuba kyeyo abagala okukomawo e Uganda. Bintu ki by'otalina kuyisa ku kisaawe? Ebintu by'ekisaawe tebinnaba kuggwa buli ddakiika. Amateeka amapya gayingirawo nga muno mwe muli amateeka agabagika mwenna abayingira eggwanga. Biki bye mutalina kuleeta? Kabibe ng'obadde obikozesa ng'oli Bulaaya n'osalawo okomewo nabyo wano, togenda kubanga obiringiza kubanga bigenda kubanga bimenya amateeka. Ng'akatambi bw'ogenda okukeewulirirako gwe beerawo. Tusooke tukuterewo obutambi buneeno obwewulirireko ate era tukomewo. Mwana wange Shiba ndi mukomera bansiba. Shiba ki maama? Dolose. Shiba muwala we Shiba Dolose. Ate buzibu ki obwakusibisa maama? Ekyansibya bandopa ku poliisi, atuuka nengenda nengula ku kenge ku bbaala nga njagala kuwummuzaamu ku birowoozo. N'ennaku yange neeyambeera nalina ebintu nga nengenda ngule ku kenge ku bbaala. Nentuukawo nensiŋŋaanawo abanyi, zeni nange nengulawo akenge nentuula negulira kawola gisiina zigula bbira kuba ndi mwavu siina zigula bbira. Nengulayo ku kenge nenywako. Oluvannyuma bwe namala okunywa neneegendera saatamira nti oba nanenka. Oluvannyuma bwe navaawo abantu ne balwana mbu ne banoona ebintu ne banoona amacupa g'abantu ne bayiwa buli kimu. Bonna enkuyanja y'abantu mugoba omulala kitegeeza omwana wo obadde okyamujjukira. Badde mumanya kyogamba namusuula nga pepi nnyonyonyo. Shiba mami obadde okyamujjukira. Wajjajjawo nemusangayo nemulaba. Shiba wange mami obadde okyamujjukira nga woomulaba omutegeera. Kamujjukira mutunule mu feesi mami oyo. Kamba kubeera akafaananyi ako mami walaayi ng'ositudde Shiba Samuka smile. Kirina smile ennungi kibebi. Yoyo nno maama wa Shiba mwenna abasubiddwa emboozi eyo. Abannayuganda bakyamutuuzizza mu kattu. Tubadde tukyali mu nsonga za maama Palaso okuba nti no bankuba kyeyo bamutadde mu kattu bamukyusa left and right bamuvuma eno n'eno nga tubadde tukyalinzeeko bajjeyo n'obutambi bw'obwo mu kisenge. Anti Abannayuganda tebeewummuza, ate tubagamba fear Kadama you don't want to listen, ne tubagamba fear Kadama you don't want to listen, tubagamba respect Kadama you don't want to listen. Byebyo nno ebivaayo. Kati nno ne maama Shiba kyalimu essaawa zino bamubuuza wanonye ki? Omwana wamusuula omaze ebbanga nga tomanyi gy'ali.
abadde ku nguudo nga yagwa n'eddalu gwe nga maama okozeewo ki byonna babimubuuzizza wabula ng'ate nga bwe mbasuubiza enti nno tugendagendako mu katambi k'ebyo by'otalina kuleeta ng'okomawo e Uganda naddala mmwe bankuba kyeyo oba oyina kalaputopu oba obadde oyina ssimu oba obadde na kyangu kyamasannyalaze oba obadde na ngatto oba ngoye ebintu by'obadde okozesa ng'oli Bulaaya togenda kubanga obiyingiza mu ggwanga lya Uganda lwansonga bigenda kubanga bimenya amateeka ng'ono wakinnyonnyodde bagenda kubanga babibannyonnyolera obeere nga okitegeera bulungi kiki bategeeza lino lyetteeka eririwo ebintu by'ekisaawe bino tebinnaba kuggwa lwansonga buli ddakiika bayina ebintu bye bakyusa ne bikutama n'okutama kaakati otuuka oti okugamba omuntu nti yadde laputopu obadde ogikozesa mu nsi mw'oli kati tugenda kugiyingiza kubanga emenya amateeka wano ne weebuuza mu ggwanga lyaffe Uganda tuyinawo fakitole ekola laputopu nti ate essimu obadde ogikozesa ng'oli eyo tokkirizibwa kujja nayo kubanga si mpandiise mu Uganda kati wano ne nkubuuza mu Uganda tuyinawo factories mmeka ezikola amasimu gonna amasimu agali mu ggwanga Uganda gali produced and made from China n'ensi endala oyagala tukole tutya kati soke tugendeko mwaka akatambi ate era tukomewo. Hi, my name is Rachel Acheng, a customs officer here at Enteebe International Airport. Today I'm here to tell you more about prohibited goods and restricted goods. What are prohibited goods? Prohibited goods are goods whose importation is not allowed into the country by law. One of the examples is used laptops. Then we also have shisha pots and all the other products of shisha. And then we also have electric cigarettes, amongst others. So you may ask yourself, when I'm found with these items, what happens? So what we do is we shall seize the items. That basically means we are going to take them away from you and they become items for customs. Now, guided by Section 200 of the East African Community Customs Management Act, you will be required to pay a penalty for importing prohibited goods into the country. Now, secondly, I'll take you through what restricted goods are. Restricted goods are those goods that you can import only when you have clearance from a regulatory body. What are examples of these items? If you import drugs and all kinds of medicines, we at Customs expect you to have authorization or clearance from National Drug Authority. Also, if you have drones, we expect you to have clearance or authorization from UPDF. Same as walkie-talkies. When we get you with walkie-talkies, we expect you to show us clearance that you've gotten from Uganda Police. So if you don't have this authorization, we shall go ahead and guide you on how you can actually get it. But in the meantime, before you take your goods, we shall give you a goods deposit note showing that Customs has your product or your item. Let it be a drone, let it be a walkie-talkie or the drugs. So this the deposit slip basically shows that we have your item. So once you have authorization, you'll come back to Customs and we can give you your items. If the item pays taxes, you'll pay taxes first and then we shall give you back your item. In brief, ndowooza mwenna bankuba kyeyo muwulidde bulungi saagala ogambe nze saakategedde akatambi nze saakafunye simanyi gye baakatadde ate bino ate biri ate otuuke ku kisaawe bakugambye nti munnange laputopu gireke wano otandika okunyiiga ate otuuke ku kisaawe okomye bagambye essimu tekkirizibwa ate onyiige ate bakugambye kino tokiyingiza ate onyiige naye nga amawulire baali bagateekayo dda ne babawoninga ne babagamba imwe bankuba kyeyabakomawo ewaka ABCD tobireeta era ne tubateerawo akatambi kati wonooba okasubiddwa ku guno omulundi munnange okwo tekugenda kubeera kunenyezebwa kwaffe era saagala obeere ng'onenya omuntu n'omulwansonga fe akatambi tukataddewo ekyokukola okimanyi kwe kukalaba kawuliriza kayigamu okakomentingeko owe endowooza yo wabula tetugenda kukoma ku ebyo wano we tuleetedde omwami ayina byayogedde
ebikwatagana ku kitebe ekiwa passport n'okukkiriza okutambula mu ggwanga lyaffe Uganda era nga wa okwemulugunya kwe era mweno video katuyambeko akatambi kaneno nako katuuke ku bantu abo bakimanye nti neno wakyaliyo abantu abakyanyigirizibwa mu nsonga z'okutambula mwenna mukijjukire nti tubadde tukyalwana bintu bya passport ne batukenderezaako ne batugamba osobola okudda ng'olina passport yenkadde naye obadde okimanyi nti ne passport empya gye batugamba nzibu okufuna obadde okimanyi nti nzibu okufuna oba yazibuwadde okufuna gwe wena abadde tannaba kukimanya katubatwaleko mu katambi mukimanye oba obadde tonnaba kukimanya ate era tukomewo ku internal affairs n'osimba layini n'ogimalamu ennaku meka ne bakuggyako fingerprints n'ogenda mu Interpol n'okola ki wava mu kyalo wava Masaka n'olekawo bakadde bo ne balwala tobeerawo tobalabira n'olekawo omwana wo ne bbaawo olumu wamulekawo oba mukyalo wamulekawo nga ofuna ssente gye bakusasudde ng'ate okyakwata omuntu omulala akutegeerere nti osobola ate okyakubira gundi naye kino naalikoze ntya come on it's you selling your time oba otya nga totuukanga ku ntegeera yakumanya nti oba nansasula omusaala guno ngenda gukola muki. Who knows your pain? Who knows nti ekiro ogenda kusula ku shifu? Ani amanyi leero nti nno obadde osibye mu kasana ka Muwarabu? Ani amanyi leero nti nno ababadde bakuvuma ku makyalo akuba togolodde engoye z'abaana? Ani amanyi olwaleero nti nno oli eyo pampa z'abakadde zikuwunyirira? Who knows that apart from you? Then baba bakuwa ssente lwaki obusuubira omuntu omulala nti agenda kutegeera? Why? Bino byonna process eno wagiyitamu otya n'otambula miles 1000 n'obeera nga gy'olinga okutuuka n'olwaleero totegeeranga. Njagala omuntu ekyo akinnyonnyole kijja kitya kijja kitya ng'oŋŋamba leero nti no nina development yange gye ngenda okujja ati no ngende mpite brother wa gundi ambuulire senga mumanyi bameka bennakwogera nawo wano nga baŋŋamba nti Haji nteekeramu miliyoni emu gundi ze yakusabye mwali badde mutegeera nti life is your own responsibility okutegeera ako kwe kugenda okukununula wenna w'oli si mukyalawo si mwanawo si ggwe gw'olina okujjukira ogambe nti nina okwekolerako ntuuka ekiseera kyange mpummule buli omu alina ekkatala alye mbulamu jjukira omugabo gwo mu nsi oleme kweryaza amaanya nze nagenda ekagomeyo nendaba sheemu zaata we yali baateeka bwe bamwegalamiza baateeka buseeteesa eno bisenge byatambula bwe biti kwatamuko kaleme kuyingirayo munda gyali eyo yasirika ali yekka abaabeerangawo nga they mattered in the world nga boogera n'owulira gwe ddi lwogenda okukolako otuuke ku ki kyoyagala owummuleko nze tebatandikanga bino ebyokubalimba nti gundi abadde akolerera ssente kati afudde ate kaakati aziresi that hogwash tebamukunyumizanga towuliranga bya kisiru ebyo towulirizanga bya kisiru ebyo naye abigamba faza oba seeka bw'amala okubyogera nga ate akusaba ssente za transport ezimuzaayo buli kimu kyonna abantu muyige okukibalansinga in a life. Make your life count. Make your life count. Nze nakyo okola bano bw'oli bw'abajja bw'ogamba nti no gundi akolera ssente zigira bwekiti buli kati gundi BMK yafudde ssente ze zonna yazirese bwati omanye emizikiti gye yafa azimbye omanye abasiraamu bameka be baziika enkoowe we yaleka aguze. So what do you mean? Sente simbi ebyo byambaga zantama ebyo byambaga zantama mukole sente ate mujjukire omugabo gwa mu nsi mwetegekere otukeke ekiseera nze nakubanga overtime yange naye nga kyembala mu bulamu bwange tinjagala nkeereko nga alamu kano tekakuba please zamu muliawo muli London mumanya akabasa aka brown nga kagwa bwe kafaanana tomanyi oba leero kansa ekuyita kusayininga tomanyi oba ekuyita lwakuba omwana yawezezza emyaka 6 naka akatambi nga bateereddewo saagala munneekwasa tugenda sambyayo akatambi ka mwana muwala obadde okimanyi nti mulimu abantu abalabikibwa mukama katonda n'akulabikira n'owulira nga oyogera naye oba wali ofunyeko embeera eyo ewulira nga omutima gwo gusemberedde katonda ng'olabira ddala oli mu mwoyo omutukuvu oguyingidde abalokole kye bagamba nti yayingidde omwoyo omutukuvu oba bwe batyo bwe bakyogera naye ng'embeera eyo yali ekutuuseko nsuubira abantu ffenna mu nsi muno
twali tugenzeeko mu mwoyo, twali tugenzeeko mu mwoyo nga olaba Katonda ayina engeri gy'akulabikiddemu, ayina ekintu embeera eyo mugimanyi sisobola kuginnyonnyola bulungi kuba nange yali entuuseeko, wabula katugendeko mu katambi ka mwana muwala ono atubuulire embeera eyo eyamutuuseko yamutuuseeko etya ye yakoze atya. Katugendeko mu katambi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, my name is Fatma and I'm not so good with narrating, but I really feel like I need to share this with you guys. So today morning, I really slept like very late. I slept like almost subhi time. Do you know this kind of sleeping where you're up until late in the night? Like I slept when it is around 4 or 5 when they were making adhan for subhi. So I decided to sleep like deliberately. Then as I was sleeping, I'm sorry, but I hope this is going to help someone out there. So as I was sleeping, I was having weird dreams, like very weird dreams. I had voices like telling me, I don't know if it was my mind or someone. Okay, sometimes it's like as if I was still normal, as if I was dreaming. But then someone was like telling me, Fatma, you are sleeping. But this sleep that you're fighting for, you are going to find it in the grave. Like you're going to be the rest of your life in the grave. Like literally, just wake up and go to pray, okay? Then I ignored it. I was like, no, I need to sleep. I have not slept and I'm going to miss this salah like I was missing it deliberately. Then I slept. Still, I had these short dreams. Then in the dream, what happened? It was a lot of chaos around. I don't know what was happening, but as though we were in the mosque or something, like people were very, very many. People were picking sides. Others are going this way, others are going this way. Then others are jubilating, we've won the war. Then for some reason, I don't know, I was in a car kind of thing. Then Surah Al-Waqa was playing, I don't know. So when I woke up, I was like, no, Fatma, you just go to the bathroom and get your ablution. But when I started praying, this surah was just in my head because I had it in the dream, okay? So I was like, let me finish praying. Then I checked the surah out. SubhanAllah. I'm sorry guys for crying, but you know what I found? So on opening the surah, I was still on my prayer mat. I'm just from my prayers right now. The first thing that I read was this. When the event inevitable comes to pass, guys, it was like a sign from Allah. I don't know, because it's a day after Jum'ah. I was like, my iman was so low, but I prayed for guidance. I don't know, guys, if this helps in any way, please. Bannange kamberekereze zezo nno updates z'olunaku olwaleero akatambi ako k'omwana muwala mukawulidde bulungi abannyonnyodde bulungi kansuubire nti yadde byayogedde bibadde mu luzungu naye biri understandable bitegeerekeka kubanga olulimi lwakozeseza mwenda mu lutegeera bulungi. Embeera eyo nze yali entuuseeko engitegeera, sisobola kubeera nga ngiwakana ate nga nkimanyi naawe ali eyo embeera eyo yali ekutuuseeko. Abamu ku mmwe ndowooza temwagitwala ng'eri serious, naye nga bw'etyo embeera eyo etuuka ku buli muntu yenna Katonda ayina engeri jjajja gye tuli lwakuba abamu ku ffe tukiraba bulabe. Akatambi ako nkabateereddewo okayigemu munange, wabula nga ate nga we mumanyi n'alimu obulungi atera nannyuka n'adduka ennyo atera n'akoowa. Zeeze nno engero oba ntuufu mmaze googera, naye katugende n'ekyo ayagala osobola okuntereezaawo mu comment section, wabula nga ate nze Sheila Adita subscribinga gwe natanaba subscribinga nsangaayo ku Instagram page yange nkoza Sheila Adita page n'emikutu emirala gyonna gye ndi nga nkoza Sheila Adita page. Embagala nnyo, peace.